kyatufuga nnyo olw'ensonga nti musajja abala ebyobufuzi. President Museveni bye yali ajja mu buyinza yasooka n'amanya nti abantu baagala ebyobuwangwa byabwe. Ate n'atunulamu nti ebyobuwangwa byabwe Obote yali tabikkiririzaamu. Obote yakola ekintu mu Buganda kitagenda kwerabirwa. Omuganda, omanyi lwaki Abaganda bagamba nti omukwano gwa Buganda ogutafa? Obote, Milton Obote bamuyita Kawenkene, yalumba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo, ng'ekigendererwa kye kyali kyakutta Muteesa. Muteesa ye muntu asinga okwagalwa Abaganda, ye Kabaka asinga okwagalwa mu Baganda. Yayagalwa nnyo nakati era akyayagalwa, era alyagalwa ebbanga lyonna. Naye nga bumanyi emisambwa gya Buganda gyamutaasa kuba yali musajja mulwanyi, kigambye mbu yalina emmundu nga ekolera ku masannyalaze. Era mbu yabaseesaawo, yabaseesa n'abaseesa, naye nga bumanyi enkwe mbu waliwo yabagamba mbu emmundu eyo ekolera ku masannyalaze ne bagajjako. Ssaabasajja Kabaka n'awaŋŋanguka mu lubiri lwe n'ayita gye yayita mpaka e Bungereza. Naye nga Milton Obote Kawenkene mu byafaayo, era abantu okuva olwo ne bakyawa kale emyufu. Kale emyufu buli lw'ogyogerako abantu bamanya nti kale y'omukati ofuna bulungi. Kaakati abantu ne bakyawa Milton Obote n'ebikolwa bye. Naddala Abaganda n'abakkiririza mu Buganda, abawasa Abaganda, mikwano gy'Abaganda ne bakyawa ekintu kye bayita Obote. Kaakati ebbanga ne liyitawo, Muteesa nga waŋŋanguse mu bufunze n'Obwakabaka ne balaba nga bwali buvuddewo, naye nga bumanyi ki Obwakabaka buli mu mitima gy'Abaganda gyasigalamu ebbanga lyonna. Omusajja omugezi Yoweri Kaguta Museveni n'amanya nti abantu baagala ebyabwe, ate nga gamba Obwakabaka tobuzanyirangako, era edda bagamba mbu Katonda yayogeranga ku Bwakabaka. Era nga Kabaka avaayo ne bagamba aloose eki kkirizo bagaano ennono Obwakabaka buva wa Katonda. Kyovulaba omuntu asinga okuba n'ekitiibwa mu Uganda ng'oggyeko President Museveni bamuyita Ssaabasajja Kabaka. Kakati kigambibwa mbu Obote era yakola olukwesikwesi natta Muteesa gye yali mwegezayo. Kigambibwa ntuuka wali ku ntaana. Kaakati Ssaabasajja omwagala w'abangi Muteesa n'akisa omukono e Bungereza. Be baali ani yazza enjoli ya Ssaabasajja Kabaka? Yali Idi Amin. Naye nga takomezaawo Bwakabaka n'akomyawo omukwano gwa kuba Nzijukira weyazza enjoli ya Ssekabaka Muteesa kwaliko Kabaka Mutebi ebiseera yali mulangira. Kakati Obuganda ne buba nga buli awo bulinga obutaliiwo nga buli mu mitima gy'abantu. Omusajja gwe bayita Ssaabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni, musajja mubazi nnyo, n'agamba nina okuzza obukulembeze obw'ennono. Era be yalwana nabo abasinga bali tebaagala kuzza bukulembeze bwa nnono kubanga babukkiririzaamu, ate babukkiririzaamu nnyo. Era bagamba olutalo lwali luganye Katonga awo, empologoma mwana wa Muteesa n'alabikako. Abantu ne bagamba nti ono agenda kuzza Obwakabaka, era Katonga ne bakukola ki? Ebyo si byangu bituufu. Ebyo bituufu. Ne bayita Katonga ne bawamba ekibuga. Ng'omwana wa Muteesa Mutebi, Ssaabasajja Kabaka Mutebi, empologoma erabiseeko eri Obuganda. Omusajja gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni n'akuba Jakapooti. Onfuna bulungi? Bayingira era yayagalwa nnyo. Era Obwakabaka n'abugamba muve mu byobufuzi n'abuwa eddembe lyabwe. Lwaki abagamba bave mu byobufuzi? Yalengerera wala ng'omuntu omukulu, naye lero n'amukyaza wano ojja kimubuuza.
kakati Abaganda bakyawa omusajja gwe bayita Milton Obote. Oba okyagala oba tokyagala oba oyagala noba obikirira otya Abaganda tebalyagala Obote. Nzijukira aberuwero bali bazenjolera kugambe be baali omusajja yali nadduli omwayimbe kitegeeza bagamba nti olaba Omuganda akyawa omufu kubanga Omuganda ye muntu asinga okubikkako kivulanga babayita Abaganda ab'enkwe teziba nkwe naye baagala nnyo Abaganda okubikiriza kigambo kituufu Abaganda abitekisa ayambala kanzu ne mugamba omuntu gw'osanga ng'azadde n'omugamba ne mwebale kunsabira bannange naye nga ddala oba omusabidde kugamba Omuganda kigambo kituufu Abaganda balina empisa ddala era ndoza liggwanga erisinga okuba be balaba omuntu ng'afudde mu bbi naye ne batamugamba nti onabadde mu bbi ne batoogera ku kibi kye bambi Mukama amusaasire ekitalo nnyo. Tugenda ku kintu kya Obote. Abaganda tebalisonyiwa Obote. Kale zikankubuulire nze kitange omuntu gwe yafa awalana nawe muwalana nange muwalana. Kaakati essaawa zino ekintu kya Muteesa okiraba. Omuganda gwe bayita Honorable Kyagulanyi n'agenda akokolo. Omanyi ebintu bino olina okubala bw'oba okola ekintu olina okukibala benkikola ngenda kifunamu ki benkikola nfiirwaki siba kukikola kyekyalibaddewo. Njagala ombuulire Kyagulanyi Ssentamu ku byafaayo bya Milton Obote n'Obote bye yakola Obuganda. Njagala ombuulire taba kugenda ku ntaana ya Milton Obote yabadde afiirwaki. Njagala otunulire obululu obuli mu Buganda n'abakkiriza mu Buganda Abasoga ab'Embaale n'Abawestana n'abakkiriza mu Bwakabaka. N'olyoka ogamba mbu ogenda akokolo ku ntaana y'Obote okube saluuti ku ntaana y'Obote. Obote eyatta Muteesa Kabaka asinga okwagalwa mu Buganda n'omuteekako ekimuli n'okuba ne saluuti. Omala okubulokinga enembwa olimba kamala okubulokinga enembwa sente enembwa nagibulokinze tuyumba enembwa dindako katono nnyo badde mbulokinga enembwa ya sente za Kristo enembwa envuma agambye ati embwa envumye agakamiliyoni mbadde nkugamba Kyagulanyi Ssentamu tukize tugaane noboba oyagala okugatta Uganda yonna Uganda ababuyabuya abo ofuna bulungi nga bagamba nti asimanya agatta ggwanga lyonna. Oyina okubala audience. Nze sawa zino omuyimbi olaba Epasi yakola concert mu Serena. Olowooza tasobola kugenda kukola kaceeka wali abantu abangi kaceeka oba enamawojjero mu kisaawe yamanya kirasi ye weeri nti mu Serena. Essaawa zino abantu abasinga okuwagira Kyagulanyi kiriza obagaana badde Uganda yonna naye abantu aboogera Oluganda era abaluwulira. Yali katono nnyo Kyagulanyi Ssentamu yali afiirwaki nga tagenze ku ntaana y'Obote. Empalana eyo ey'oluleekereke terivaawo era